Kale Maama Moze. Kalenga tukwebuzeeko. Nando basanga batoga bakoze. Oli mutya? Oyi. Okay. Bali batya buli mutya ne tale tujjanga gyetutamale tugenda kuwamuka tekanete mutuleka nabo nga bagala oyo abadde abuza adde ayitere bambi naye atuuse tubaddeyo nga tubalowoozaako naye ng'emirimu gitwala abamajje musibye mutya abamanyira baanabo nabo bazaala olaba n'oleesa ne mutabani nange newe yawulidde nalaati netugende fena taye ku mukadde naye ngaomuwuliza riki mbadde mumanyi balimba Wamwita baby Ferrari. Patwala mu ddwaliro tekaawo omwezi yali asimusomesa kuba kugumaguma kwemu kugamba kuba yemukwano gwaffe si wonna ssente yalina obuboozi bwakunyweza obusesa akujja kukibaalo olaba twajja asangalaze tulaki naye yajjanga owulirira awo saa musanvu ezekukumako olina kubeera nayokka ojja kutyayo wagina abantu bange mami tugenda kufumba nno saa musanvu naye ngaakujjako batukola bubi Spice Dana olunaku olwaleero osazeewo okujja okukyalira maama w'omugenzi Moze Radio tutandikira awo Yesebo lwaki osazeewo bwotyo era biki by'omwetikidde Christmas osuubira tugende nga bulijjo era tufunayo time ne tujja ne tumukyalirako kuba maama waffe ffenna maama wammwe maama wange maama Patricia kuba yatuzaalira mukwano gwaffe mu mulimu ne mu bye tuwangaaliramu ate era okuba nga yatuva ku maaso kitegeeza mbu takyali maama era aba maama waffe ate bambi atwaniriza ebbanga lyonna wadde nga radio yatuva ku maaso naye bwe tubadde nga tujja nga atwaniriza ate atutwala ng'abaana be
Spice mama agambye nti obadde omusuulikidde mu ngeri ng'eyo. Ono agambye tomuteeka bigambo mu kamwa. Tannakyogerako ekyo ndowooza. Naye so basically ozze kumuleetera ku bintu ebigenda omuyisa mu Ssekukkulu n'olusooka omwaka. Si bya Christmas bwe budde kale bwe nsobodde okufuna kuba bulijjo njagala nnyo okujja naye nga byendimu olumu tebinzikiriza naye era we nfunanga akadde era nkakozesa ne nkanzije wonna we mba nzijidde sizoni yonna mwe mba nzijidde akadde we mba nsobodde ofuna lwenzija tekiri ku kya Christmas naye gwandibadde mwaka gujera nga budde mfunye nandizze. Ate ng'ekisinga obukulu nti naye abaaniriza bulungi. Wangi? Ekisinga obukulu nti naye aba abaaniriza bulungi. Era nga bwagambye talina gwagoba nti abantu bangi nnyo okuva mu bitundu ebyenjawulo bajja ne bamubuuzaako era mwenna yabagamba abaaniriza. Yes. Ko gwe kotambule ne husband material. Ate lwaki nedda yatubuuza gye tugenda tumugamba n'agamba banaye temundeka nange. Yes. Nga ndabye ensonga bweti munnange nange mba nina okugirako singa mba ntegeddeko so kyenva ngambye nti kamputekere ku muganda waffe Spice Diana tutuukirize ensonga eno munene kuba nkulu munnange ate nga tugiwa ekitiibwa okujja ntule ku maama waffe kituufu. Mama abaana bawala bo ne muwala wo ne batabani bo bazze okulabako bakwetikidde ku bintu wamu n'okujja okulambula ku muganda waabwe. Nsanyuse nnyo era n'obutamu obulaba buliko enseko. Nsanyuwako maziga naye mbagambye mulinde nga sangule naye kati ndi musanyufu. Nsanyuse nnyo muwala wange Spice Diana okulaba mutabani wange olaba bwe mbadde nkuyita Brian White. Kala ono si lwe lusoose omulaba bwerabange ewa Brian White. Spice 2018 yali graduation yo era Moze yaliwo ku kalenda we twali era nsuubira nti yegimu ku mirundi gye wasimba okubeera naye moments ki zojjukira ku Moze Radio? Era ku graduation manyi nali simaze naye personally like up close banga deni naye twali twakakwatagana naye nga tukwataganye nnyo era ndoza graduation we twasingira ddala okukwatagana kubanga be bantegekera surprise graduation party ne bavuga ne bantwalawo yali so champe sanyo olunaku olwo because nali sikisuubira mu bantu nga Good Life Radio ne Wizo kubanga babeeranga busy okumpa obudde n'okukola ekintu bwe kityo ne beenyigiramu ne Roger kyeyali ateeseteese nabo ne bagamba naffe mwetuli so bambi kyali kikolwa kirungi ate nali nze mbatya n'obatya kubanga twali twakakwatagana nga mbatya mba respectinga so bambi kyansanyusa. Okay, okola kino ani asalawo gw'osalawo o management yesalawo negamba nti tukole kino? Of course buli wokolagana n'abantu nga baagala kyokola they will always support you because kati nga big eye nti bw'omugamba ngendako wa Maama Radio nagamba kanzije kitegeeza mwenna mulowooza kyekimu mwenna omutima gwe gumu so nze n'abantu abali around me they love what I do ate nabo njagala nnyo omuntu ng'alinga nze so tekinkalubirizanga kwe mba nina kye njagala okukola they always support. Spice ng'ojjako Brian White waliwo omugagga omulala yazze n'akuyamba? Sijja kubalimba okujja ku Spice ne gurupu y'abasereba abamu n'abamu. Spice family nyingi ez'abayimbi mpozi gwe siyinza kwerabira mutima gwange leero yakatende Senteeva simuwangako yadde n'ekikumi naye yankolera okuva ku mugenzi gwe yafa nakaakano ankolera era musebo taata nkwebaza weebalinye weebalinye ddala kuba musajja wa kisa nnyo bw'otyo ne batabanyi bo nga bonna baakisa buli gwenkubira essimu ankwata era nga maama we etwogera bingi ebizze ebibaawo maze sikukyafa ne tewali atawuliriza essimu yange.
Spice family nyingi ez'abayimbi eziveereddwako abaana baabwe nga bw'otwala akadde n'osalawo n'ogamba kangende naye ku family ya radio ne family endala eziveereddwako abayimbi bw'okikola oba bw'okikola ku family just ennondemu nti ekyennaku kati gwe nkulabye leero oyinza okufiirwa mwe nesimanyi era nesijja kubanga oba toli mukwano gwange ebiseera ebisinga kyonna kyokola kitandikira n'ababo. Radio was my friend. Kinyanguyira because nali mumanyi alina byankoledde ne byanyambe abalala nsobola okubanga omuntu nkuwulira gwe gundi naye nga situlina nnyo nkolagana eri awo era si kirungi olumu kwetumiikiriza kinyuma nnyo n'ogenda awantu nga bakusuubira ate nga bakwetaagayo oba bakumanyi nti weewaawo abantu osobola omuntu asaana okufiirwa nga omumanyi gundi yafiiriddwa but because temulina nnyo kibagatta nze okuba nti nze Spice kitegeeza mbu buli family efiiriddwa nja kubeerayo weewaawo mba nandyagadde naye ate kyanguyirwa nnyo ng'omuntu obadde olina enkwatagana naye olumu buba na buvunaanyizibwa bwo because muli baawamu your family your friends kyanguwa. Maama nga tuvudde ku kino omuwala wo alina ekivvulu mu January omwaka ogujja ndowooza era ojja mubeera naye ku ssanyu eryo okubeera nga weegatta wamu naye okusanyuka wamu. Oyagala kubba bibuuzo. Ebyaffe babiri oyagala bankubire mukubo nga nve eno yonna mukyalo mbunyeeze tajja bategeeza nti ajja oba tajja ye amanyi munda katajja babuulira abaana ajja mujja mulabira kati yo ansa ye Special moment ki gy'osinga okujjukira nga bwe nnyonnyodde omwami ono nti nze radio ne Wizo nalinga mbegomba naye nga sibatuukangako because tekyali nga kyangu naye ekyennaku nali nakakwatagana nabo ndoza n'omwaka nga tegunnawera ate n'atuva ku maaso naye graduation yange lunaku lwesobola kwerabira kubanga olunaku olwo waliwo abayimbi bangi ate twafuna n'omukisa nti waliwo n'abatakwatagana ne bakwataganako olwo kubanga abayimbi bajja bangi nnyo okumbeererawo so essanyu lyali lingi effujjo lyali lingi kwegamba nga buli gwolaba nga anyumirwa wetwasookera ddala okukwatagana ennyo ne radio ne Wizo ne ttiimu y'abayimbi ab'enjawulo abaaliwo so ebirala byonna in fact after wayitawo nnaku ntono nnyo we yafuna accident kagamba saafuna nnyo moments naye but entono ze nabeerako nabo nga radio and Wizo ne good life yonna bampisa bulungi nnyo. Kali kalungi nnyo first time yange actually ndowooza obeera close ne radio ne Wizo naye nalinamu okutya nga bwe nga nali mbatya like you meet people abaku inspiring nga toba meetingako for the very first time oba nervous so bukimu kyayangwa kuba nagenda kumpandikira luyimba naye oluyimba ye naluyimba nangamba tukuwadde collabo just like that so I was very happy kuba nagenda sikisuubira nali ngeze kumpandikira luyimba naye nangamba banange oyimbye bulungi nange kantekemu verse nayita ne Wizo nagamba nange kantekemu verse so navaawo nga ndi musanyufu nnyo. Mu video mu kimwakola oluyimba lwammwe mwalimu pati y'eddwaliro ate ng'era ebiseera ebyo muzirodi weyabeerera mu ddwaliro ekirungi ebyagula nga bagamba nti bashutinga video biki yali video tofuna nnyo bantu kukusumba kubuuza ki ekiriwo gwenga Spice mu kiseera ekyo era bambuuzanga kubanga ndowooza video yasembayo gye baalimu nga good life naye kati video twagikola before graduation yange twali twakola dda video nga weeri naye nga tunagifulumya nga tuplaninga gifulumya nga ne concert kubanga concert yange yasookera ddala mu bulamu nali njitaddeyo era nga bamu ku bantu abangumiza nti bagenda kumbeererawo nenziramu amaanyi yaliyo nga 2 February omwaka ogwa 2018 era ne tubeera nga bwe yamala otuva ku maaso nenjijjayo ne sitagikola nenjiteekayo olulala so video yaliwo nga twagala gita mu maaso naye ebifaananyi byo byali tutaddeyo ko ebifaananyi bimu kati abantu balowoozanga mbu oba video shoot naye nga twali twabikola dda ebya video nga kyali mulamu. Maama kiki osinga okumanya omuwala wo?
ate omwana guzaala oyinza obutamanya buli kimu nkimanyi kubanga nze muzaala. Okay, maama owulira otya kutulya bakwetikidde olunaku olwa Spice Diana nga tugenda mu nnaku enkulu eza Christmas? Okuniitikira Spice Diana nsanyusa nnyo era ye muntu eyasookera ddala mu bantu abaatandika okujja okundabirira mu biseera byange nakafiira mutabani wange nga nkaaba buli dakiika era kwolwosaali musanyufu oba yalowooza atya saamanyi. Nali sirinawo nga ndi mu ddwaliro olwasookera ddala kuno mulundi gwakuna ng'ajja wano okumpa ebintu byange ebyokulya. Si gwe gusooka muyinza okulowooza nti gwe gusooka nedda naye musanyukira nnyo webale kwetiika mwana wange ebale twaniriza naffe ebale guma amiina ayongere okugumya. Basuubiza nnyo ng'abantu bafiiriddwa abantu baabwe agamba nja kuyamba nja kubeererawo ne Spice Diana badde wanje okyogera ku abantu abasuubiza ne batatuukiriza bintu ebyo. Badde wanje olwonya okuba ye teyansuubiza nakunsuubiza nti nja kulabirira naye ndabira awo nga ndabiridde eri abasuubiza abazzukulu bo tebajja kujula biki ensirabangako yadde na muntu eyeesobolayo nti oba aweerereddeko muzzukulu wa tufa nabo nga amasimu okyabakubirako bagakwata oba oyagala ngojja oba tokimanyi simanyi n'olumu n'amasimu g'omuntu kati nkubiraani. Mazimanyi masirya mama tulina kyomugamba maama namugambye edda byonna tubadde wanugwankatiri atalekeka bannaayi banakaga bannange mbeebaza okumbeesaawo okusingira ddala mu mukyala mulamu wa Genza Maama Wile Nakawuka mukyala we Kitovu awo tusaba naye ekiro kyonna buli Sande buli lwenfiiriddwa buli lwenkoze ntya buli bafaatha baffe mbeebaza musomesa waffe wenalubudde nankwebaza mwebale kumbeererangawo buli kizibu kyonna kunsabira mwomungumiza otuuka ku kinisa okubeera nga emyaka gyeggulukiridde giwerera ddala naye nga tusigala nga buli mwaka tufunayo akaseera netujja wano kiba kirungi neera kikola ekiraga obumu nti omuntu wadde aba avudde ku maaso naye ku mutima aba asigalawo naffe kitugumya nti maaso eyo tuba tusanga tuvudde bulamu bw'ensi tulisigala mu myoyo gy'abantu byonna kyeyandyagadde kyanjagaliza omwana we nti neoba ovudde mu bulamu osigala mu mutima gw'omuntu kyekiraga nti ebikola birungi ebibulamu so mwebale nnyo mwebalire ddala era omutima ogwo n'olulala munjenga newemba siriiko nje mulabe ku mukadde ate era twongere n'okukunga bannaffe abali eyo nti mukadde atuse nambuuza alina bambuuziza gundi ali atyaluka abasobodde okuyitawo kandi ayitewo amubuuze kuba mukubire kasimu kubanga kimugumya ate nakyo kikolwa kirungi maama we bali kutwaniriza munange bala kugoberera eri naye mwaka ku mwaka obadde otwaniriza ate n'otulaga nti okyali kyaliwo tebuligenda n'abakozi bange abaana bange bali kunjagala Nagujja Miriam Nabali Aisha Franka Ibula webale nnyo okunjagala n'abakozi bange tebampisa bubi gurupu yange y'abakozi eri wano mwali badde mubalabako oyo n'oli oba omwala aliwa bambeesaawo okusingira ddala abo wakawakyuse mbagamba mbavuma n'obakumolumu nenjagala nti oli maama waabwe era munnange naye ntumala tudda mu nto bansobezza kirungi nnyo ekyo ne wakawakyuse like
wali so busy embuzi waliwo emmere ebimuli green wali kitegeeza bambi waliwo abantu abakola which is good. Spice nga tusibwa enteekateeka ekivulu kumpi kati tukyaweza wadde mwezi enteekateeka ereetya ebintu by'emmeeza ebisigadde ebyo tujja byogera ku ndowooza maaso awo kati kino kirala tukwasaganye kino kirungi nammwe muze mami musobola nammwe okubaako ebigambo byemumugamba nga mmwe ate era mwongere no abali eyo bonna nga omanyi ffe abantu twerabira seera ebisinga ne oba oli awo nolaba ka message ku gundi ku Facebook oba ku YouTube noga mami kangende nange mulabeko gundi ke mulabye nga gyali because tuli bantu abasaana okujjukiza buli kaseera so tukole ekyo ndowooza for now. Yes. Patricia tuwesala ekisiibwe. Wanji? Tuyombeke tusalemu. Okay. Kama Katonda omulungi tukwebaza korona korali tukwebaza kwetsa kyotuwadde tukwebaza tutambuza obulungi Mukama netusobola okujja okulaba ku maama tukwebaza tukumira maama waffe nga mulamu tukwebaza kulw'ebirungi byotuwadde Mukama tukwebaza ne kulwa muganda waffe bwe watujja ku maaso Mukama tusaba omuwa ekimuli eky'emirembe ekitangalo eky'olubeerera kimwankire atebenkere emirembe amiina era Mukama nga tukwate ekkubo okuddayo tusaba otukulembere tutuuke bulungi maama tumwagaliza ennaku enkulu ennungi Mukama amuwe byasinga okwagala amubudde era amwesange ku mutima twebaza Spice Diana my big sister na buli muntu yenna gwe tusobodde okujja naye bali kujja ku lunaku olwaleero na buli muntu asobodde okujja nsaba Mukama abawa omukisa. Amiina.